banoonyereza kyo omuzinga gwe bayita KN23 ogwa North Korea ogwabakubye obubi sabbiiti eri ewedde baatandika ogunoonyerezaako ne basooka ne bakizuula nga guva munda mu ggwanga lya North Korea banoonyereza kati wulira ekirala kibazudde Ukraine ezudde ng'omuzinga gwe baagikubye oguli made in North Korea ate bagusanzeemu components nga ziri made in America bikwatagana bite bifaanagana bitya nti ye kino kiri strange somehow naye okunoonyereza okwa ACBU kitongole ky'abambega aba Ukraine bagambye nabo tebannabitegeera omuzinga bagusanzeemu components ebimu ku bipapajjo ng'ate bikolebwa mu America ate nga gwe Pyongyang bulijjo America yagamba mbasajja mulekera okukola emizinga ne nuclear kati Ukraine egambye kano tekabakatambaala era babuuzizza North Korea akolera ani sajja tabamata akajozi ka America ebyaddala kyewunyisa ne bagambye nti omuzinga gulimu components ebipapajje ebimu bibazudde ate nga birikola amaza America North Korea yafuna material mukole omuzinga guno ng'ate amujja mu America oba batya tebannabitegeera nenga at least ekyo basobodde okuba nti bakizudde omuzinga Hwansong 11 oba KN23 ogwakozeseddwa okuba eggwanga etibera North Korea mu ngeri eyewunyisa gulimu ebyuma oba gulimu obuuma obutonotono nga buli made in America bwekiri babale tugoberera kale nno okkiriza